okutendekebwa okwakaasa mmeeme ttiimu y'eggwanga ey'abawala abali wansi w'emyaka 17 ekukolera mu kisaawe kya Star Times e Lugogo wansi w'omutendesi Agataliikonfuufu eyakasuka ekirwadde ki COVID-19. Bano beetegekera Cameroon mu mpaka za Africa ez'okusunsulamu abaligenda mu mpaka z'ekikopo ky'ensi yonna eza FIFA Under-17 Women's World Cup. Empaka zino zibadde zirina kubeera mu Buyindi mu February w'omwaka ogujja, wabula nga kati Buyindi yasabye ekibiina ekiddukanya omuzannyo gw'omupiira mu nsi yonna ekya FIFA okunoonya omutegesi omulala olw'ekirwadde ki COVID-19 ekibakosezza ennyo. Abaana ngenzo basanga nga bakyali wansi ko abamu beetaaga okudda engulu, abasinga badde tebasamba na mupiira ebbanga bamaze nga bali eyeeka, naye wetwogera ssaawa eno ebbanga tumaze nabo wiiki emu n'ekitundu kati bagezezaako kupiikinga, bagezezaako okudda waggulu kati. Mu z'okusunsulamu ezisemba, Uganda yegenda okusooka okukyaza Cameroon ng'ennaku z'omwezi 31 omwezi guno, ng'okuddingana kwakubaawo nga 2 omwezi ogujja mu kibuga Yaounde mu Cameroon. Omuwanguzi ku mugatte wakati wa Uganda ne Cameroon waakuyitawo obutereevu okwesoga mu mpaka ez'akamalirizo. Amaganda bw'oli